Obufumbirwa bbaawo beera omwe wa bbaawo buli muntu asobola okufuuka mujjawo kaabe nnyo kakuzaala. Singa kinene naawe ekyo kinene omuntu asobola ki? Akufuuka mujjawo ne bw'aba nnyo kakuzaala. Mbirabira ddala nga maama museegu ekiseera kyatuuka omuzungu n'agamba muwala we gwe nga bw'okyali muto ono ng'asazewo n'anzikiriza ono mumpe goddeyo onoonye omusajja omulala. Nzikiriza okubanga bwe ndaba maama nzaalira omukyala omwagaza ki toyina ky'omwagaza era naye bamulagira yeebikkeko toyina ky'omwagaza haaga giwe mukyalawo haaga temumala oyaayana na kuwa nazaala mwabaaki. Maama ono mukazi nyina apatayiti bw'akufunamu apatayiti kyovulaba omusajja omusiiwufu w'empisa tabafaako bw'amaliriza oli gwe okulya oli gwe gwakakasa n'amanya n'abayidde mu nnyumba bangi ng'agenda ali emmere yonna nga Baabuluganda batabuka ng'ekika kisasika. Omanya otya nti Gwalani Kuluze wa maama wo gw'osinga wayinza okubaayo muganda wo nga muto mu myaka nga muto ne maama wa mukekkereza naye ng'asinga Gwalani Kuluze. Ekyuma? Atoga nti ekyuma kitambula na myaka. Okuwasa omuntu mulamu owasa omuyaaye. Kyekikolwa kyange wano. Okuwasa omukazi gwe batenda nti muntu mulamu nga Gwalani gw'owasa ng'olina n'omuyaaye wo wanakkiriza nti ngenda kufumbirwa nze Amida mpasa muyaaye omuntu mulamu simuleeta. Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet engazi obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Ebizibu tugende kale nnyongero bbaanirizaako yonna gye musinzidde okubanga mutulabira. Allen Cruz gemanya fresh week. It's a fresh Monday wetukoledde sheno olunaku olwaleero wano ntudde mu lusuku lwa senga wange omulungi senga Hamida. Mukama Allah akyamutuwadde okubanga oba oli awo atutereezaamu. Tuli mu mulembe ng'abavubuka buli kimu tutwala nga kya.com wabula mulimu abavubuka abalina ensa oba abalimu ensa. Oli najja n'akubuuza ekibuuzo n'ogamba nange ekyo simanyi wenkiddamu naye kangende ewa senga Amida kuba nze ndi wa mukisa nti mbalina ate nsobola obbeebuuzaako. Tuli proudly powered by Modern Tiles. Bagamba nti ze tiles olina okubanga weesiga beetolodde districts zonna mu ggwanga Uganda, Arua, Iganga, Gulu, Jinja, Kampala, wano Gayaza, Mukono, Mbarara yonna gye bali bulungi nnyo. Mbale Modern Tiles gye ziri bulungi nnyo. So oba onoonya tiles z'okozesa ezitagenda kuswaza kizimbe kyo ng'omuntu bw'ayingiramu alabira ddala ng'ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo ate kozesa Modern Tiles. Kale twegasitiddwa kuba naffe aba Winslow Luxury Apartments bagamba nti gendayo osulewo awo egaruga osule bulungi. It's Airbnb buli kimu okisanga munda esulawo ate bali ku Entebbe Road. So kyangu okuddayo mu bannabulaaya kyangu nnyo okusulawo ate enkeera n'okola otya n'ogenda ewaka okitegedde. Kale ndi ne senga Hamida olunaku olwaleero. Njagala okusooka okwebaza senga nti buli lwenkwagala oba buli lwenkuyita bambi ompa obudde. Oli muntu aprotecting ennyo ekifaananyi kyo naddala ku mitimbagano kikwe kirabikira baani b'oyogera nabo naye njagala okwebaza nti nze bwe mba nzize ankuwa obudde naawe ndowooza naawe omanyi oŋŋambira mu budde bw'olabira ddala nti buno ateekeddwa okubanga waali naawe ndowooza ekintu okimanyi eno ensi ffenna buli muntu yeetaaga munne okusobola okutambula
ate yeetaaga obudde bwa munne nga tebumukosa ya ekyo kirungi nnyo kyokola ate ekirala otambula n'osanga wano ng'emirimu gyange egy'obulunzi nagyo gitambula bambi senga alina enkoko mwabaagala okugula enkoko yatuusizza waliwo akantu k'okoze akanyumidde senga ogambye nti leeta emitwalo 3 yingira mu kiyumba jjamu gy'oyagala mbadde nfudde ate enkoko nnene ezo ssente zakusuubuza banayo kwekozo nnungi so Jose ajja kuba abalagalagakaawo ku nkoko za senga so gwayagala enkoko by the way kirungi nnyo ndowooza mu maaso eyo jatandikako omusomo oyigirize ku bakyala okukolako bu bizinensi ewaka ng'ate zikusanyusa ng'era ofuna ssente obukadde bwa ssente I know olina obadde n'enkoko meka mbadde ku luno nalunda ntono mbadde n'enkoko nga 7 osigaza meka zikyalimu nga oba 4 oba 3 so zikyetaaga okutwalibwa so abalina abatwalibwa batwala bajje abamahoteri betwagala okutegeregana wanabayo hoteri eyina bweyagala tutegeregana nemba nga fezi ku fezi ezo tezivaawo ezize ng'ate enkoko nnungi ng'ate ziwooma era nga ziyina ennyama ennungi kinakwagadeko totunda bukiyo kiyo tumutunda naye yali atusezesa n'abali eyo bonabona batunda obutono nti buba busezesa nti obutunda gumu 2 oba gumu 3 naye nga buba bubulamu wiiki oluusi bukyuke mu ssente ate nga bulidde ssente oluusi ezitavaayo senga tusanisa okulaba buuza ku bantu bo abantu baffe abawagira Alan Cruz abali ku mikutu gye gyonna emitimbagano abawagira Senga Amida ababeera kujanga bategenyola eyo yonna ndi mbebaza ate nembagamba nti muli mutya mwasuze mutya musiibye mutya musuubira bulamu ki mu myaka olwaleero wano tuli wano neweewe ekifaananyi nti mu myaka 5 ngenda kuba emyaka 5 tegirina nkyukakyuka ku mubiri gw'omuntu omuntu okweyongeramu emyaka 5 afaanagana nga bwe yali tannafuna myaka 5 bwe yali afaanana singa aba yeerabiridde bulungi singa 5 gayingira 5 nakayingidde gwe ng'oli proud okwogera nti olina emyaka 5 nedda nina abaana myaka gyebala gyokka okwogera nti awezezza emyaka 5 si kintu ki bati ebintu bingi naye ng'ate tebiriiwo bw'otunula mu bayibuli ebitabo byetusoma n'ab'ekinaana baazaala abakyalo oba batya akisimanyi bye batya ezo numbers gwe weerabirire bulungi nga numbers zitambula nga naawe otambula bulungi awano nnyina abakyala abawezezza emyaka 5 ab'emyaka 4 naye ng'olowooza nti wa 18 naye nga bajja wano nga batya okukamala ng'ate awulira emyaka 5 kingi emyaka 4 kingi emyaka ameka kingi bangi abakkiriza ne tubeebaza abakkiriza wadde ng'oluusi asussa mu 5 naye nakkiriza nti g5 agaweza ekyo tukyebaliza Mukama kubanga abakyala namba esinga ffe y'abakyala batuwa eddagala eritakwatagana na myaka gyaffe olwokuba tugikweka aye tutya ebintu tulowooza tuyamba baami gwe weerabire bulungi ne bona abawa 8 baabaami bajja kusigala bali naawe eyo ye mmoto yange amiina Senga Amida natambudde ebigere bino nga nina omwana eyabadde aŋŋamba naye ndowooza it's a general problem oba ojja kumbulya ku experience gy'olina ekirungi kya byonna otambudde districts mu Uganda kumpi ezisinga obungi n'ebweru wa Uganda so oba oli awo cultures ezimu zino ozimanyiiko ojja tunnyonnyola omuvubuka yankubidde essimu n'aŋŋamba nkunoonye alina obuzibu nazaala we akyala nazaala yaba muzalira omukyala yagambye nazaala waakyala maama we azaala omusajja taba na nazaala aba ne maama azaala omukyala we omukyala yaba ne nazaala kati yaŋŋambye maama we azaala mukyala we azaala mukyala we kyekyo ekituufu akyala naye maama bw'akyala akyala weeks 2 ku mwezi naŋŋamba naye bali mu muzigo gwa rooms mmeka 2 kisenge diiro toyi
fumbiro n'agamba naye sigamba nti tayagala maama amuzaayira omukyala akole ki akyale n'agamba naye ye kimukwasa ensonyi okubanga akeera ku makya alinde maama amuzaayira omukyala aveeyo mu kinaabiro jjukira ekinaabiro kiri mu nju maama amale okunaaba aveeyo then yaddeyo anaabe oluvannyuma agende okukola ekiro bw'akomawo maama asuze mu ddiiro n'amubuuka agende yeebake beeyisiŋŋanya nga bw'omanyi apartment z'e Kampala beeyisiŋŋanya mu korido bagenda mu kugira mu kufumba oluusi asanga engoye enjoze nga maama azaala omukyala yazoozezza awulira bagamba maama akuzaalira omukyala tomusemberera nnyo kati ali mu mbeera yakusoberwa oyo waali awo waliwo omukwano gwange omulala eyaŋŋamba balamu bange tebava wange bakyala nnyo mba ndi mu ddembe lyange ne mukyala wange n'abaana mulamu wuuyo nga asonze n'abaana be mulamu ajja n'abaana naye oyo naye naŋŋamba Alani simanyi kyakkola mulamu akyala oli agamba maama akyala oli agamba abalala bagamba sezaala wange naye ajja nnyo oluusi kimbuzaako emirembe senga natudde nange ne ŋŋamba nze sirina kye nsobola kunnyonnyola abantu oli bw'akikubuuza naye senga tunnyonnyole sezaala akomawa ewaka mulamu wange akomawa naddala bintu by'okusula sezaala akomawa mu kusula ew'omwana nazaala akomawo mu kusula ew'omwana mulamu okomawo mu kusula kati abo abantu bona tutandike nani tutandike ne yasoose naye abantu bona boyogedde ba mitima mibi yes naza maama azaala omuwala maama w'omulenzi amuzaalira mukyala we tateekeddwa ne mu nnyumba wano mu Buganda omwana we amulabira ku lubalaza wali emabbali ng'ate ago maka tasembera mu nnyumba naye bw'ogamba nti maama w'omukyala ajja mu nnyumba n'asula omukyala oyo maama tayagaliza muwala we bufumbo oba teyayagala muko wallaayi bino ebintu bibakaluubirira guno omulembe Alani gwe tulimu gwe njogereramu kati gwe gusinze empisa embi n'emitima emibi tudde kati era kino ekyasa kyakyuka kiina abantu abakyamu ababi tebakola nti lwakumanya kalikya oba tuvumirire eggwanga maama w'omuwala amanyi muwala we kyakola ne mukoddomi we takimanyi akimanyi kati bw'oba okimanyi nga gwe bw'ogendawo tekijja kutambula ebikolwa by'abali tebijja kutambula ewa mukoddomi we oba ononawo ki bw'atalabe ku mwana we omwana we amuyite ku mabbali amulabe nze maama wange yali muwala muto era yali mukyala muto ddala ate nange nali mwana muto nze maama wange yafa talinyeeko wange ate ng'ewafunda namalawo ebbanga ttono nenzire wagazi ku lw'essalaama w'ekibwi emakindi nembeeraawo ku lw'essalaama nga ndi wagazi naye teyalinnyako wange era omuntu ku ludda lwa maama wange yali alinnyeeko ewange yali mukuza wange atandaba okisikiru byayi kisiki ye mukuza wange nze kikyamu maama okusulako ew'omuko kikyamu si kituufu maama wo bw'ajja emizigo gino nga bwe mugirina oli ayina maama we ono ayina maama we n'ono ayina maama we nga muli mu luumu bbiri mugatte binaabiro bimu maama we asula wa mukwano gwo ku muzigo ate naye bw'alireeta maama we alisula wuwo ku muzigo gwo naye olw'okuba abantu tebalina emikwano egyo
tebakolagana ne bamaama ngategedde obudde buyiseeko ndine tuli ku muzigo ffenna nzaalani nange naawe nze nkolagana bulungi naawe nga nkubuuza maama wange bw'ajja asula mugugwalani singa bamaama wa muwala tetuli baluganda tuli ba mikwano kuba ewuwo taziraayo n'owuwo bw'ajja omusuza wange kuba wange taziraayo ne bwe muyisinganya mu luguudo ne bwe mulyaki tewali kyazira naye maama woozira wookwasa abaana ensonyi buli lwo maama lwajja bw'ati aba teyayagala muko ng'ayagala bagobe muwala we nga ne muwala we tamwagala egyo emitima emibi gibalemye okugamba abantu ayinza okuba takikola mu bubi tewali muntu atamanyi olwaleero omwana bebi nze muyina wano Swahia bebi naye bw'alaba weeyambula engoye okunaaba muto ng'akyuka kuba akabiina bw'ati ng'atunula eri simugamba nga tunula eri nina omwana kati mukulu adafa akuze yatandika muto nga bwe nneeyambula okunaaba ng'akyuka atunula eri ng'atuula awo mu kkubo naye ng'atunudde eri tantunudde kyogamba abaana abo abato amabujje gasinga abakazi ab'emyaka 18 nga gyawera okutegeera ebintu by'omitima emibi abantu bye balimu byebyo ne bano baganda b'omukazi abantu bonna bonnyinyonnyodde ba mitima mibi alani bamulamu mutegedde ndi naawe tuli mulaavu alani nakufuna tweyagala ng'ate mulamu adda tudde mukwaniriza mudde mu kutegekera mulamu ebyokulya oba mumulagire oba abatuulirira awo nga taseguka so omuntu bw'aba n'ennyumba ye nga bali mu mukwano mupya mu ddiiro mubaamu bisobola ebitambulira mu kisenge bisobola okutambulira mu ddiiro ebitambulira mu ddiiro bisobola okutambulira mu kisenge bwe bityo ebintu byekyusa kusinziira vibe gye muba mukola ki gye muba muyina mu mukwano olwaleero abantu tebalina ba mitima mibi kino ekyasa kyekisaasinzemu abantu ab'emitima emibi era abawulira obubi ate abakisaasaanya nga tonayogera nakubuko kubanga kati bino ebintu biri bwe biti omwana bwe yawasanga nga bamuwa nadde endaba firimu emu aba n'abazungu balinga wano bagamba bakuwe bayita ebyobusika kitaawo akusalira akapaati n'akuwa akayumba naki ffe bwe twali tufumbiriganiddwa engeri gye twali bambaga ffe bwe baabituwa ne batuwa akapaati ne batuwa ennyumba nga tebagamba nti abazeeyo bagende bakuwe ku nnyumba yaabwe kuoba osula kalica ya wano bweri bw'ababa tebakuwadde n'ogenda muzeeyi wo asobola okuyambako ne bakuwa ku ssente zitandika okusasula omuzigo n'ogenda nga bakusindikamu nga naawe bw'okola n'ogenda paka lw'onywera n'otandika okwekola ki okwesasulira naye tewaliiwo nti omulenzi bw'aba yakatandika okuzaala abeera mu luumu 2 bw'atandika okuzaala kitaawo oba maama oba yita omulenzi alani abaana ozadde abaana ab'obulenzi n'ab'okumeka n'ab'obuwala ekitegeeza mu nnyumba yo mwalimu ekisenge kyo n'eddiiro n'ekisenge ky'abaana watuuse okwongerayo ekisenge ekirala era kyova olaba ennyumba zaaliko boys girls quarter kuba abaana abawala bakula mangu ate bo baliko emizizo nga bongerayo ennyumba ku nnyumba okwo nga bakwokerako nga bafunika ekisenge ky'abawala n'ekisenge ky'abalenzi abaana tebasula wamu kakati olw'okuba abaana tebasula wamu kati nazaala yabajja asulemu eyo luumu n'abako ebintu ebimu byakuba kutegeera kiziza bizira era abantu kyovola bagankana bakola ki bakoze ebintu byonna nawana eddagala ly'obuko nenapitirivu n'ebizigo bino baŋŋamba ab'emasaka mbiteekemu eddagala ly'obuko kati ebizigo byonna byengenda okutabula n'eddagala ly'obuko ngenda kulwana nditeekemu naye oli ajja kukugamba senga akugambe nze siri muganda ebyo tebinkwata tebakulimbalimba bwe kiba obulwadde buzze bukwata n'abatali baganda mwankole nze nga nina jjajja wange gwe saagala kunnyonnyola yagamba balina omukolo gwe bakola okutongoza nti kati alani gandu gafuuse makaago waliwo omukolo gwe bakola gulimu embooge gulimu n'ebintu ebirala gulimu bye bakola ne bakutanga obukoba biki ebyo byonna bye tulaba nga tebisobola kukukwata balina buli kali kyeyina ebintu byayo byeta kunnyonnyola kye bayita buko bujjanga bulwadde
ebintu biwakola ng'emyaka gigenda gitambula otandika okubyejjusa obwongo bwo n'obushakinga bwoti n'otandika okubanga naawe wennyini toteredde kati abantu obuko bubaluma direct bubaluma tubalaba obuko buva ku buli lwo oyinza okwagala omwana ne muwala wo oyinza okubeera ng'oyo omuko bw'ali abako ne bayingira mu kulya ekyokulya naawe appetite nazaala nekuyitamu obwo bwonna tubuyita buko abaana nga bali eri balya kyakulya gwe nazaala owuliriza naawe appetite nekuyingiramu n'oyagala naawe omuyembe bagunoge naawe bwe guba gwetaagisa ogulye obwo buba bumaze okufuuka obulwadde yensonga lwaki Buganda yeetayagala nnyo kuba ffe wano mu Buganda tetwalina balema tetwalina bantu nnyo banyeenya bw'otunda mu byafaayo obulwadde obwajja wano okukuba abantu bwali bwa poliyo bwe bwajja wakati awo mu Buganda naye baali beegendereza bwegendereza obwegendereza bwabafuulanga balamu nnyo nga abeera mulamu nga tamanyi era mu bwegendereza tetwabanga na ntalo wakati wa Nazaala ne mukamwana kuba Sezaalawo ne bw'anaabulwa ssente mu kisenge anajja ati alumirize mukamwana nga mu kisenge toyingirayo n'ezo entalo ezimu mu Buganda tetwazirina naye tudde olwaleero lukedde ng'abantu abasinga ba mitima mibi kubanga ekyasanga kikyuka kyakwata levo ne tugijenkanya bwe kiti kati mu maka osanga jjajja muwala w'omujjajja n'omuzzukulu abo abakazi basatu benkana jjajja w'omwana nze ne muwala wange ne muzzukulu wange omwana wa muwala wange abo abantu basatu benkana batya mu bukulu olwo balabanga bakubuzaabuza baani azaala ani oba ani azzukuza ani kati Mukama bw'akuutta ekyasa bw'ato bw'akitukoledde kati abantu emyaka gye gikendeera kale ne tebakyakula nnyo kubanga tutegedde okulya tutegedde enkozesa y'emmere ng'eddagala bw'ojja wano ng'oli munene nnyo bunene bw'otayagala ng'agamba nsasula ezitakuluma nga ntandika okukyusa emmere bw'ogirya nga ntandika okukuwa ebyokunywa ng'oddawo ng'obeera mu bulamu obuki obulungi obusobola okulinda twambala ennyambala ekukuumira ku mutindo okiwulira kati omuntu olwaleero abo abantu abasatu abenkana tekiwa beetu Nazaala kugenda wa muko asuleyo Nazaala ew'omuko genda olengere muwala we era kyovulaba omuwala bw'azaala ekifo kya Nazaala okujja basitula omuwala ne bamutwala ewa Nazaala abo bakola bikyamu bonna bye balimu lwaki tebatukkiriza kubuuza ku maama anzaalira ku mukyala mu ngalo fe wano tebazikwatamu kubanga era ebisinga wano mu Buganda sinakindi bawasanga bannazaala si bawala fe wano mu Buganda mu kalica yaffe omwasajja agenda okuwasa anoonya nnyo abamaama abazaala omuwala n'atunula abazaala amida bw'alaba bamaama bange abaliwo n'alaba nga balabika bulungi nga bagumu n'amanya n'amida tajja kunkaddiwako mangu kuyiika kati omuntu bw'atyo oyina endowooza gy'ofuna bw'oyagala amida era abasiimuuse mu kino ekyasa omuntu ayagala omukazi we n'omwana we nzikiriza okubanga bwe ndaba maama anzaalira omukyala omwagaza toyina kyomwagaza era naye bamulagira yeebikkeko toyina kyomwagaza haaga giwe mukyalawo haaga temumala oyayana nakuwa Nazaala mwabaaki kwane mukyalawo haaga gy'omuwa temumala bw'otunuya n'abakazi haaga gye bagaba tebagimanyi senga ffe tuli balokole abamu bava mu Amerika abamu babadde London babadde UK ebyo byakatonda ne byakayisaali maama anzaalira omukyala sola mugamba nti maama nga nsanyusa okulaba gwe bw'oba owulira nga kikukolera ojja kikola naye gye bulaga eyo mu maaso oyinza obutakyagala kikola maama ono mukazi nyina appetite bwakufunamu appetite. Yes, Mr. Modern. How is the business? Booming. Towakan, eka nkunyonyole. Ebisera biri. Nga ba customer babulo kundi ebipipipi. Bitega byamwe bena byasiimuse. Naye lwaki tayoza mote muzipima? Tutala muzikula mubikuta byamaji. Naye we nazula Modern Tiles business etambula.
Bw'onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Lwakuba nti kati bawunya kalalume. Ne waliyo abasajja abawunya obulungi. Ya, kalina perfume ye nnungi gyayambadde nga mulungi ng'alabika bulungi ng'atalabika bulungi nnyo naye nga aliko matiri ye mufuula omulungi. Kubanga omusajja ffe abakazi gwe twetaaga tetwetaaga yeegolodde nnyo. Waliyo omusajja alina keya ne matiriyo emufuula omusajja amida gw'ayagala n'omukyalo omulala gw'ayagala. Waliwo n'enkola etubeeza ku musajja omu nga mwenna mukimanyi nti ayagala gundi ne gundi ne gundi ne tumubeerako. Olw'ebyo Katonda by'aba amutaddemu. Kati gwe Nazaalo muweera kyaga. Bowahaaga babuze ye n'omuwala oteekawo otya embeera ebeeza omwami wo ng'agenda kuwahaaga omugundi. Nze ayogera naawe nze nkifunyeeko. Nze nyina abaka abamu balinga bazungu. Ng'ayagala nkwate mu ngalo. Naye sikikkiriza. Mbubave obulaya simanyi obulaya. Mbayina abakonga bazungu. No problem, mami no problem. Mbayina nga bo kye baagala ng'okusanyuka ne maama waabwe. Basuubira ekyo. Ate abamu si baggwanga lyange nti Baganda. Wabula n'Abaganda baasikizibwa gye baalaga. Naye nze mbalaga nti ekyo kikyamu taata. Gwe kola kino, gwe kola kino. Sikkiriza. Kubanga ebyo ebintu osobola okuba n'obukuku gwe ne muwala wo. Singa bawundala ezo zibalema okukuuma obutondwe buno obw'obuntu osobola okuba n'embiranye ne muwala wo. Abantu kati tebeeyagala. Lw'ebyo bye mwalabanga nti nno obuko buveewo nkwate eno mu ngalo nkole bwe nti tebeeyagala. Kitegeeza n'omuwala bw'alaba ssezaala we tasobola mubuuza nti siyota nno taata. Asobola obutamubuuza siyota nno taata. Ssezaala tudduka olujja tomubuuza siyota nno taata. Kyokka mu maka amanene ekisenge kya ssezaala ate ffe bakamwana kye tuyingiramu. Kakodyo kyako ke katuufu. Era ne ssezaala mukazi wange ayingira mu kisenge kya taata wange tayingira mu kya maama wo kyabeeramu ne taata we. Naye kya taata wo kyabeeramu yekka gganda lya ssajja. Ekyo tukiyingiramu. Waliwo ekisenge mu maka amanene agamu amaka amanene nga taata alina ekisenge kye. Mu maka gonna mu Buganda ekyomuwendo kye tuyina eky'amaanyi. Taata aba n'ekisenge kye ne maama aba n'ekisenge kye. Taata agenda mu kisenge ekimu ne babitambulamu ng'abaana bonna bakoze eki? Obutakola kisenge ono double board mazongoto yajja buzi nti abantu ababiri basula babiri ate omu asula omu. Ekiwa abaana obwongo bwabwe okwevunula nga bwe bwevuunika nga beebuuza ekintu kimu. Fano mu kalicha yaffe mu Buganda nannyinimu aba n'ekisenge kye. Ne maama aba n'ekisenge kye. Ne maama aba n'ekisenge kye. Ne wabaawo maama omulala aba n'ekisenge kye n'omwami. Era bwe kutuuka okwebaka omwami ayingira mu kisenge kye ne yeebaka. Yes. Ne maama n'ayingira mu kye ne yeebaka. Kyova olaba kyawanga abaami okuba n'abakazi baabwe basatu nga tayina anyiize. Taata ali mu kisenge kye. Taata ali mu kisenge kye. Yeye yamanyi bw'atambuza by'ayina okutambuza. Asajjalaata. Ekigambo kusajjalaata kiri mu house munda tekiri bweru wanju. Yes. Kiri mu nnyumba. Kati mukazi wange akkirizibwa okugendako mu kisenge kya taata. Nze mu kisenge kya ssezaala wange nagendangamu ne nteekamu n'omwana ne bwagendamu nga mukuba ne munonamu. Naye mu kyaba Nazaala sisobola. Lwaki? Ekyo kye kituufu yo ye Buganda. Senga makulu kyagali eyo. Kubanga bagamba ate naawe leka kummenya nnyo oba kwagala kumansa ntungo. Omanyi nti omwami ava mu kisenge kye n'agenda mu kya mukyala we. Ebibeerayo tobimanyi? Mbimanyi. Naye waliwo omukyala ajja mu kisenge kya mwami. Eyo ansa ugyettira tokooye. Ne Haaga tawa Ssezaala. Tewawa Ssezaala Haaga tomukwata mu ngalo. Omukazi yenna
wano mu Buganda nakisirikira era nakati ngenda kikomyawo waliwo paati gy'omukwatamu n'omukkirizisa ky'atalina kukkiriza kaabe wa 9 nga tokoze ensuuluulu kyova olaba eddiini yange ey'Obusiraamu naye eyina ekyayo egamba okukkiriza kw'omukazi kusiriikirira singa omukazi omugamba nkwagala ebyo by'omukwano n'asirika eyeeba yeesi mu Busiraamu onoonya we muwoowera we mukolera ki bwe bityo eyeeba yeesi kati senga abalina karuumu akamu nga nazaalawo bataatawe anonaki alani mwebeerere mutakyala mbeera mukama amugeredde byo byalina anonaki naye nno kyoyogera kiyinza okuba ekituufu kubanga jjajja wange omugamba obugambi nti va mu kyalo nga anko wange amuyita ayagala kutambula misana era bwagamba ku makya nnyo okuwera ssaawa nnya nga atuuse okuwera 6 baasiibula mu maka g'abaana nadda mu kyalo gye yavudde amwagala amusange mu kyalo kuba ono mukamwana ne mutabani we bajja mu kyalo yooli ajja kuba ategeera tajja kuba musiru nga bano ajja kumanya nti genda osule wa muganda wo gundi genda osule wa mukulu munnange gundi genda ne mukyalawo musule wa gundi tajja kuba mulofu nga bano abali mu ruumu 2 abasuza maama azaala omukyala abali mu ruumu 2 asuza balamu be abali mu ruumu 2 watalina na wayambalira lugoye n'asuza abantu kalata senga waliwo bazadde baffe ab'omu kyalo balina ennyumba emu tugenda kulya Easter tugenda kulya Idi tugenda mukyala n'abaana mugisulamu kuba tewaba kyakulya kyakiro kitambula mu nju eyo temulina kuliramu kintu temuliirwamu kyakiro mulibwamu kyaggulo kyokka ennyumba abagisulamu tebalya kyakiro era abagisulamu tebeyambula ngoye kubaggwa ku mubiri kankufune bulungi kubanga nange ndi mu ssomo tuli waka twagala genda mu kyalo kulya muzze wano njagala ogeze muzze wano ne taata waali tetwemalaako ngoye tulya kyaggulo tetulya kyakiro n'abakamwana babeeramu n'abatabani babeeramu ezo ennaku ne tuzeewa tetujja kulya kyakamuntamu paka okumala ennaku nnyo oba wiiki bweggwako buli muntu nadda ewuwe abantu ne bajjako engoye zonna abazimala ku mubiri ne bazimalako abali ekyekiro ne balya ne batakoma ku kyaggulo eyo ye Buganda alani Buganda ngagga ate n'amawanga amala tuleme gajooga nago bwe gali naye obulombolombo bwagwo buleeta nazaala wane w'omukono ani bwe tutagoberera naye ne bw'oba n'obulamu ng'oli muzungu naye ng'olaba abantu basula mu luumu emu oba 2 ddala ne bw'oba muzungu oba ononawo naye kati kiri e Bulaaya gwe senga tonnakiraba ate Bulaaya balina emirembe kyova olaba obufumbo bw'ebisiyaga bw'abamaamira senga kankubuulire e Bulaaya oli akima maama we wano owulira n'agamba tetuyina agenda tulerera ku baana bali mu America oba London oba Germany oba wa abamu America bw'aba omuwala yakima maama we wano agenda abalerera abaana oyinza okumala ebbanga eddene mu America nga tolabye ku nannyinimu n'omwana n'omwami nga bali wamu ekyo kimanyi ti obufumbo bwayo bumenya ti okumakyo n'omwami aba ayingira ng'omukyala afuluma omukyala aba ayingira ng'omwami afuluma omwami alaba nazaala we yekka n'omuwala alaba maama wa muzaala yekka olwawo okusanga ebbanga nga bamulaba nga bali babiri bwe bati okitegeera ate Bulaaya tewalinga wano abantu basobola okutambula ne bagenda mu restaurant obudde bwabwe bebeewadde ne bagenda mu woteeri ne babeerayo ne badda wano ne beebaka bakosa woteeri ezibaliranye ne mubawarabu nakisangayo abawarabu babeera mu luumu bonna bwe bati ne bo balina olunaku oba baŋŋamba lwakuna bagenda mu woteeri eziriranyeewo ne beesanyusa kitegeeza ekintu ekyo kikyamu
n'ekirala kati kankule ng'oli mu luumu bbiri ng'olina baana bo bokka oba luumu emu ng'olina baana bo bokka tokkirizibwa kwemalako ngoye ku mubiri kuba oba oyonoona abaana aboonoonese temubalaba abazadde baboonoonye kuba wandiridde emmere ng'oyogera n'ogamba nti muwogo akano akatuona awoomerera akaawa bino emboozi bye tugamba nti mwandinyumizza nga mulya onaanyumya otya ng'omwana ali awo ku kitende ekyaddeeka onaanyumya Alan onaanyumya kati olaba omwana yekka gw'ozaala yava mu ndaayo tosobodde kulya ate maama waano naki mulamu waano naki kyova olaba omusajja omusiiwufu w'empisa tabafaako bw'amaliriza okulya oli gwe gwakakasa n'amanya n'abayidde mu nnyumba bangi ng'agenda ali emmere yonna nga Baabuluganda batabuka ng'ekika kisasika eriyo abasajja nga b'amaanyi tugenda awo senga kubanga awo wembadde nkugambira wennyini waliwo omukwano gwange yaŋŋamba ye talina alina amaka manene kati mukwano gwange nannyumiza naŋŋamba ye babeera ne bbaawe mukwano gwange muwala babeera ne bbaawe n'abaana baabwe kati ayita nnyo batoobe okujja okubeerawo ewaka so ne mubuuza ne mugamba ekintu kyokola nga ndabanga ekyobulabe mu maka ngamba tebalina kye basobola kukola ki tebalina kye basobola kukola naye ate bw'obuuza ku basajja kati juzi waliwo ka video akali katambula ku TikTok ng'oli agamba oli bw'olaba akulemezzaako nnyo balamu be ewaka bw'omumala tambula balamu be omukuomu abalamu baleeta omukuomu kati nawe ate olina engeri gy'okoogeddemu kaawo mulamu wange okujja nankyayira kati golina abaana ab'obuwala wange sibagattika ate mukama mwebaza oba abaana b'abannyinaze be baba gye bali nga beegattika byabwe nze sibiwagira olina gamba mami ngendako wa baba Safina nga baba Safina mufumbo naga mami ngendako wa baba Safina naye ng'omwana oyo awezezza emyaka 18 njala gendako wa baba Safina ewane wange tewali akyala bw'aba Safina yamwagala yajja n'amunona naye n'ebinaavaamu nembimubuulira senga ekyo oba okoze kinene naawe sikola kinene ebinaavaamu nembimubuulira kati sooka onyonyola abawala abali eyo bannange kati Alan kankubuulire nze ebbanga lyonna lyensomesa nnyo basisita baabwe batwale ensi yonna ng'endaba n'abali e Germany n'abali ludda wabwe obufumbirwa bbaawo beera omwe wa bbaawo buli muntu asobola okufuuka mujjawo kaabe ennyo kakuzaala senga kinene naawe ekyo kinene tekisoboka ekyo owakana omuntu osobola ki akufuuka mujjawo ne bw'aba nnyo kakuzaala enaku zino weebiri nze mbiraba gwalani oliwa mbirabira ddala nga maama museegu ng'oggyeko firimu gye saagala kunoonya nnyo naye ndowooza gye bulaga eyo nja ginoonya omukyala omuzungu yakaddiwa n'akaddiwa nnyo so era bwe nali nkola puroguramu ezisinga ku leediyo nina firimu z'abazungu 3 ezenkoleramu amaka omukyala eyayagala omwana we ne balutuka n'okuyimba oluyimba ng'alina ekiwero kino kirala n'amutungira engoye so oluyimba weeruli olwo olw'amaanyi kati n'omukyala many colors bambi ng'olaba nti omuzadde asobola okukola kyonna ekisoboka omwana n'ayambala n'agenda kusomera anyume ku prom party okitegedde kakati na wano omukadde omuzungu yazaala omwana w'omu bw'amuzaala omwana oyo n'abeerawo omwana we n'addiba ng'azadde omwana oyo nga bw'omanye by'abazungu muwala n'addiba n'ataddamu kulaba musajja amwagala n'aba neraavu na wano kati mu Uganda abo abantu weebali n'aba neraavu ng'omukadde kati nganze nyina laavu nandyagadde omusajja siraba musajja njagala
siraba wankwanira ate olusi togenze na mu area we wandibasanze nabo bakwagala osanga naye tebamanyi nti Amida gy'oli omuzungu yabeeramu obwo obulamu kakati n'abubeeramu n'asaba Katonda biyasaba n'abisaba amakyakiri ago n'agakoowa byonna byeyakoowa n'abikoowa n'abeera ewaka kati bw'abeera ewaka omuwala n'akula omuwala bw'akula n'aleeta omulenzi Alan Cruz nga mulungi kati omulenzi oyo n'akwatanga maama we mu ngalo n'amuwa obulamu obulungi ekiseera kyatuuka omuzungu n'agamba muwala we gwe nga bw'okyali muto ono ng'asazewo n'anzikiriza ono mumpe ng'oddeyo onoonya omusajja omulala yalina obwetaavu okuzaala omwana akula nze gambye omwana akula ng'olina obwetaavu omuzzukulu n'akula ng'olina obwetaavu bali abaatusooka bajjajja ebyo bye baalengera ne bagamba entalo zino ng'abantu bawamu zinaakomawa ne bagamba maama koma wano ofumbiza omwana koma wano kuba kati ffenna edda bwafumbizanga omwana tuna kindi ng'obeera mu maka eno ekkuba olitya abakojja basanga lino bw'oliddamu abakojja basanga kati twakijjawo kyekyasa ekipya abako bakamwana ffenna twambala bugoye bwaffe bumpi tugenda mu mazina ebifo byebimu kakati ate ne mu kusula omutulugunye kiri too much. So back to the other point elijobadde ey'omuko okukwata omukazi mu ngalo okukwata balamu be mu ngalo okusula ne balamu be wafunda okusula n'abaana be wafunda kikyamu niye oli ayinza okuba yakuzizza balamu be buli bw'ozaala abaana ne bakula n'oweza balamu bo noonya w'ozimba ozimba enzimba y'ekintu ekikulu ng'omuntu ayingira wano nadde eri omu n'ayingira wano nadde eri ng'ennyumba y'emu naye nga omuntu bwaggalawo eri tomuwulira era mulaba abazungu bano abazannya firimu abatulaga nti bali mu nnyumba emu oba abayindi baba ne wingi ennyumba ebeemu wano mu kulaba naye ng'erina wingi nga mu wingi bw'otunula eno ekyemmanga tolaba bali kyengulu n'abali wakati towuliziganya nabo naye nabo tebazimbanga ennyumba ng'eno bweri eddiro lyerimu ekinaabiro kyekimu ekiyungu kyekimu eyo mu nsi teriiyo eyo esaasanya bw'amalaaya ku myaka gino gye ndiko senga ninayo baganda bange abato myaka 20, 22, 23 nina mukyala wange ali mu myaka 22, 21 baganda bange abanzirako bano bato baŋŋamba Cruz Alan njagala tunzijeko yeewo mpumulemuko njagala kukiringako eyo biki kiba kyabulabe ne balenzi bannange basembeze wange oba nenvaawo kewaka ne babeerawo ne mukazi wange ne balaba firimu baba kyabulabe asobola okutwala mukazi wo esi mugasi kano kankwanjulya emami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga asobola omutwala wantu ine eggwanga ddamba liina n'abagoberezi aleeta bawa omuwala bamuleetanga mwannyina omukoddomi wo n'akuzaalira mu mukazi abaana nga n'abefamire be babala nga gwala ni Cruz yamuwasa tebakubala ne tuba n'eggwanga eddala liri mu nsi etuliraanye nti ku lunaku lw'omukolo gw'embaga nga bafumbiza Amida omugagga abeerawo ku olwo n'ateekawo amakinga suwa alina okunzaalamu omwana owokubiri era bo tebasikisa mwana wakubiri nga Buganda bwe tuli bo tebasikisa mwana wakubiri abeerawo omugagga eyali ku mbaga bano ab'oludda lw'omukazi be baakolera embaga be banona muwala waabwe ng'atuusizza okufuna olubuto ne bamuleetera omugagga n'amufunisa olubuto ne bamuzzaayo ewa bbaawe ebintu mu nsi etambula teyeevuunise
Kitegeeza senga olinganga agamba bawalabo ne batabani bo musembeze nnyo balamu bamwe mu maka at your own risk. Tebaira own risk sibakkiriza nze nsemmanyi nze kisooka siwagira bwa malaya sibuyiwa mutafaali wadde ekirungo kuba abaaliwo nga bawandiika ebitabo neyawandiika ennyiriri 3 yavumirira obwa malaya namanya ekintu kibi wadde nga tukikola ne buli akola ekintu ekyo akola kibi alibeera nga security ya Katonda tagirina bwe bamala ekyo nenvumirira ekibi ekyokubiri kwe kuwasa omukazi ne bakuweereza batoobe baganda be ne baganda bo mbu bazze kujjanja bono guwawasizza sikiyiwaamu munnyo ekirwa kwe kuwasa omukazi nze Alan Cruz wase baganda b'omukazi babakuwadde mbajje bamujjanjabe ne maama we aweereza batoobo bagende bajjanjabe mu Alan Cruz sikiyiwaamu munnyo lwaki nkigaana olw'ensonga ensonga nnyingi ezibeera mu bulamu bw'abantu kati ate nno waliwo Katemba ali mu famire z'abantu naye tebannamutegeera nti nze Amida nsobola okuzaala ewa Haaji abaana bonna nga be nabazaala ng'abamu si ba Haaji obutonde omusaayi gw'amaanyi okusinga amazzi kati oyo omwana atali wa Haaji wadde nga nze maama waawe n'ekirowoozo ky'okwagala mukulu we appetite yagifuna talina sensi zifa Alan Cruz bw'owasa omukazi ng'omwagala ng'akwagala ne bw'aba wano tuli wano ng'agenda mu bwenzi okimanya wano n'okuba essimu laavu teri mu bigambo ebyogerwa eri mu mindset y'obwongo ya mwoyo kyobula Mukama tavumula bintu biri kungulu avumula mutima munda okiwulira kakati gwe bw'ogamba nti oleese baganda bo bajje bakulabirire balabiriraani balenzi omanya otya nti Alan Cruz wa maama wo gw'osinga wayinza okubaayo muganda wo nga muto mu myaka nga muto ne maama wa mukekkereza naye ng'asinga Alan Cruz ekyuma atoga nti ekyuma kitambula na myaka ekyuma tekitambula na myaka waliwo omwana gwe gw'olabanga bebi naye nga mulamu okusinga ow'emyaka 6 ow'emyaka 6 mwagaza kifo tufumbirwa mashini nnamu senga nawe leero gwakaŋŋambye ani akulimba senga ani akulimba mashini namu ekitiibwa kyonna mu nsi kiweebwa mashini tekiweebwa abantu batambula kyova olabanga akugamba nti luno lwenzi gy'okusomesa kambe nga nsomesa ludda wa wonna wowulira omusomo gwa Amida sigenda kusomesa kulimba kansomesa ekintu mu butuufu muddeyo mugaane bikola muddeyo weekole vuukulu gy'oli ayeetaaga eddagala nnumbe wano ajjalinywa amanye nti wano nasobya nnina bulwadde bwe buti na bwe buti ebyo byonna bye mulimu ndwadde za bwongo na mibiri ya bwongo kati senga kale tusiigire ekifaananyi ky'obufumbo bulina tetulina bana bagenyi ab'eŋŋanda tetulina bayita bw'oba wafunda nga tonnaba kukola wantu wonna tonnatuuka kukyaza muganda wo n'abaana bo n'abaana bo b'ozadde oba tobasobola kuba abaana b'osuza mu lumu ebbiri oba obasobola oba tobasobola mu mateeka nga nakisomesa dda ne bw'ogenda ndowooza ne ku TV ezimu kwekiri nkisomesezza neŋŋamba bwe abazadde nga mulina ewaka wagazi kati nga bwolaba wano ewa Amida nze wano ewange abaana bange oba abaana abawala baba balina oba bagenyi oba biki baddembe okujja ne bateeka wano abaana baabwe singa abeera wafunda n'ateeka wano abaana be n'atambula n'agenda oba bw'azaala abaana be ng'ali wafunda awaddembe obbampa nze ali ewagazi ne tulera bulungi abaana abo nga tebeekusulise kwata wano kyekyatutwazanga mu kyalo okuwummula senga nkategedde wamma senga nyongere 5 naye oli wafunda alani wamma abazadde abalina rooms 2 abaana we bawummula babeera ku masomero bava ku masomero basala busazi mu kyalo mutugenda mu kyalo kuwummula kati bawummula bano abazadde ne banyumirwa tebalina nnyo puresha eri maama bamuweerezaayo muceere sukaali n'ebirala n'omwongera abakozi abanaalabirira abaana full stop
kekakodyo senga oli mukugu naye nensi etalina nsa omuzadde ali mu luumu 2 mwazaalidde abaana be 4 mwavumira maama we mu kyalo n'amulangira n'atamulaga kyayitamu maama we yakyawa abaana aboonoona ne maama we munyiivu asaba bubi olulimi luno Katemba ali mu ggwanga munene bwe beevuma ne taata bwe bayomba abaana bali mu ddeeka tonkwatako bawogana ate ng'abaana babeebasa emisana nze mu puroguramu yange eyamida temuli kwebasa mwana misana apana bawummulemu omusana mungi batuula butuuzi wawe weera oba nembawo ebbaafu z'amazzi ne banaaba seebasa mwana misana okujjako ng'otulo tumukutte nze omwana wange bw'atuuka ekiro okwebaka engeri gye tusula ewafunda ne gye tusula ku nnyumba ezitali zaffe nga ze baazitungirira tezaggwayo waggulu nze abange be bagwawo bazuukuka bukedde okumanya ebibadde ku nsi nakyo kyakugunjula mwe muli wafunda mwe mulina luumu emuggo webasa abaana mutuuka okwebaka ekiro saawa 6 nga abaana batunula bitya bingi nno weebiryalani kati senga tusiigira ekifaananyi kyobadde oli mu kutusiigira ewaka wange wayina kuba watya bw'obanga waakawasa mukazi wo manya ti nina mukyala wange nina n'abaana bange bato tebannategeera nnyo kwawula oyina kubeerawo gwe ne mukyalawo n'abaana bo mukyalawo bw'akoowa emirimu muyigire okubasalira amagezi omutwala mu woteeri omunonako okusawa za lanchi n'omutwala ku lanchi n'agirya n'abeera ng'akola gino emirimu emisaamusaamu ogw'okufumba ng'ogugjeemu obutookya baana obutawa baana bo bintu byokyo obutabawa bimala afumbe ebintu ebitonotono byasobola bwe zituuka essaawa olunaku ng'olwalo lwakubiri lwakusatu gwalani kwata engoye eziddugala bazikuteeremu oba olina ekyuma oba toyina ozitwale ew'omuntu ayoza akwoleza engoye zo n'eza mukazi wo n'ez'abaana omukyala ayite mu bulamu omufunemu ky'omwetaagamu ensi ekyasaba kyakyuse waliwo ebyakyuse okiwulira mu kifo ky'okuleeta omukozi adde ewwo yeebake ayoze engoye asimule ennyumba mumusuze abasuze ku ttembere twala engoye webazooleza twala omukyala wo ku kyemisana twala omukyala wo ku kyeggulo ku ddina omukozi tusooke tulindeko muleeta tewali mukozi weyeetaagisiza wano mu Uganda osanga ennyumba zonna ng'ojja kukuba abantu obatte nze amidda wano gwolaba nga nja bba kuba mbatte kijjukira abakozi be batalina mpisa babatujjira mu makyaki omuntu yenna yenna ano n'abagole mu kyaki waliyo empisa naye tojja kugamba omuntu nti osobola okugunjula omuntu ayingira ku makya ne mutuntu nga muntu mukulu ajja ayina kyakola ki kyamanyi kyovulaba abagezi be bakifunamu n'owakyaki abatafunamu bagenda ne balondayo abaana ne babatwala ne babagenda bagamba babajja mu kyalo n'akolanga omukaaga agenda ku kyaki n'abalondaawo n'abatugabira eno ne bakola buli kye baagala nekyoyagala nekyotayagala kati senga tuli mu rooms 2 kisenge eddiiro kibamala era mu kisenge eddiiro nnaku zino njagala kusomesa abantu bayige nti waliyo entebe ezikolanga ekitanda ze baba bagulira abaana ng'abaana basula mu ddiiro oba ng'abaana basula mu kisenge nga fe abakulu tusula mu ddiiro yes bakagisasula kubanga abaana betutaakiriza okwonooneka fe abali mu ddiiro ne bwe twonooneka bwe butuuka ekiro ng'omenya entebe yo ng'ogitereeza nga mwala obuliri nga mwebaka bulungi ng'abaana bo baba seefu nga balina obuliri bwabwe n'ebitanda byabwe tebatataaganyizibwa n'obwongo bwabwe tebuyingiramu kasasiro aboonoona okuzeeko abaana be b'oyagala ffenna tukuziza abaana abalungi tuli mu ssanyu twamanya ebyo byokka omwana bw'akula ng'alina toki eyo emuyitamu ekiro ayonooneka ku myaka nga 15 oba oli kwerega n'ekyalo kino kyonna naye ng'ebyonoona omwana omuzadde maama we ne taata we mwe mu training oyo ayonoonesa ebweru
Sabaana nsibamba kwata ne mbabuuza watandika ddi wayiga ddi kino ne bwe nabeera mu kisaakaate nze mirundi gye nabeera mu bisaakaate ebya maama Nnabagereka mwebaza nze nafunamu challenge mpitirivu nafunamu okuyiga kuyitirivu nafunamu okwolesebwa kuyitirivu n'olwaleero nkutambuza ne waliwo n'abakola ebisaakaate ebitali bya maama Nnabagereka kale abakuŋŋaanya abaana nga nabeera nnyo ennaama ewa Faza Kiganda kati ali Bukalajjo bagyali simanyi Faza Kiganda akuŋŋaanya abaana mu luwummula n'engenda ne tukyekola kati abaana abo bw'ogenda okubuuza gw'olaba ayonoonese ogenda omubuuza nga background ziri waka ewaka waliwo abalenzi maama we yaleeta mwannyina gwateeka kasoba mwannyina ddala bazaalibwa mu taata yayagala abaana bano yaboonoona maama yaleeta omukozi gwatakebezza musaayi yakwata ba Alani maid naye muntu kuba mumusiibyawo waka n'alakasira ebiri mu maka g'abantu nyeyogererako byenjagala kitegeeza senga mu maka agamu osanga bannaye mugende muddeyo ekitegeeza senga mu maka agamu osanga abaana abawala abazadde abamu baleka abaana bokka ewaka n'osanga asikaali n'asikaali naye talina ki asiibaawo okakana nga asikaali azze ku baana bo kwebiva asikaali tadda ku baana asikaali awo essente ze mumusasula nga tezimumala ebweru w'ekikomera wabaayo abasasula asikaali ne bafuluma abaana nga bwe babasasula ku masomero olina asasula asikaali gwezo sente zebabawa zibamala olina obwongalani Katemba bw'ataave wano w'okusasula abantu esente zitalina kye zikola ne twerimbika mu babasasula Alani amaka gali mu basikali bamuwa emitwalo 10 emitwalo 8 ennyumba esookerwako kati olwaleero nga nambi eri mu mitwalo 25 gwe mu bwongo obwo Alani ng'olina omuntu ayimiridde awo omanyi ayimiridde waati nga yeesasulira enju ye si twagimuwa kale alina mukazi we bali eyo ne family abasasulira enju abasasula ennyumba g'omuwa emitwalo 16 alina ne school fees n'abaana abazadde bagamba maid muwe emitwalo 8 n'ekyo kya busiru nze okuva lwe nakitegeera sikirina ewange ku nnyumba sikikozesa tolina maid sijagala namutunulako wazulamu ki omuntu sente zibamusasula ntono nnyo talina kintu kyatasobola kukola wano wansi w'enjuba jjukira tetufuna maid nti nno ategeera tebalina nnyo lesoni mwe bayita nayagala okuyamba naye nga sikisobola nti abaana bano bandibadde bayitako mu training naye ogenda ne weesanga nga n'omukyala asabye maid mu Kaalani Cruise tamusabye lwakuba nti emirimu gimutta ayagala kukubira ab'omukyalo nti n'omukozi bamunteerako n'emikwano gyo gigamba yava maid kati Alani ebintu ebimu tebiriiwo mu bwetaavu bw'okubeerawo biriwo mu masappe senkalambulula bulungi ekintu ekyo abakyala bakitegeere ebintu ebimu abakyala bye bakola tebiriiwo mu bwetaavu bw'okubeerawo biriwo mu masappe nina maid mwalabirira abaana bange era n'ayomba ne bbaawe naganze nteekeddwa okuba n'omukozi ekyokusooka nalwala naziira nga ndi muto alina okwoza siina gagenda ku maduuka kugula bintu naye ng'ekyo ekintu kiri layisi okwata sente zo n'ogenda mu butale bonna obukuliraanye wano ne bwokkirya ali ku Leblon mu supermarket mwennyini n'ogula ebintu Alani ebikumazaako wiiki n'oteeka ne mu gaasi wo gaasi ng'akumazaako wiiki wa mitwalo 5 oba 6 senga ayina essimu nnyingi kuba sente z'owo omukozi naawe ozeetaaga
wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Yagambye ligwa yagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi. Oba n'obanga ova bweru nga weetaaga wogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri. Ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga. Just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa. Ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi ne Church y'Abakatuliki. Okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko. Oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo. Nooti 785 37 92 29 oba noti 700 39 02 oba plus nyanya 74 72 31 84 nkugambye tulina ne CCTV coverage, wifi coverage, internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com ogeye buli kimu kyonna amasavu mayerere. Kale tweyongerayo kone Senga tube tumuddemu katono naye tukomyewo. Senga obadde ogenze ku kintu ky'abakyala nti abakyala baagala ba maid si kuba nti emirimu gibamenya. Ebintu by'abakazi tebiriiwo mu butuufu bwa kubeerawo. Ebisinga ku bakazi bonna ng'obataddeawo biriwo lwa masappe mu mulembe guno. Mu mulembe guno tayagala mmotoka nti olugendo lumumenya tasobola kutuuka ja bawa. Era n'omukazi akimanyi nti emmotoka gy'asaba bbaawe ebaawula wakati wa bbaawe naye eyawula mu mukwano, eyawula mu ndowooza, eyawula buli kintu kyonna. Alan bwe tuba tuli bafumbo nze naawe mu kutetenkanya amaka gano tulina kutambuza emmotoka etya emu yandibaddewo ng'erina emirimu egy'enjawulo gy'egendako. Kyova olaba nti omwami bw'ajja mukyala we mu mmotoka n'agivuga omu asobola okulondalonda ababeerawo mu kifo kya mukyala we kiba kyereere, kiba kimiisinga. Kati n'omukyala bw'abeera ng'ali mu mmotoka n'alengera omusajja avuga mukazi we ng'amusitula nako era naye olugivuga olugituusa wali afuna amwagala n'agimuvugirako naye nga gwe wagisasula. Okitegedde ebintu by'abakazi ebisinga bampa omukozi bakole ki byonna biriwo lwa masappe tebiriwo mu kiriini mu kiriya kukyala kwanjula mbaga byonna bya masappe. Ebintu byaffe by'abakazi nze bineewuunyisa byonna bya masappe nti batono nnyo katugambe Senga nga bw'onaalaba nti gino emikolo omukazi bamwanjula embaga ey'obuwumbi n'atambuza bigere wano ku luguudo ly'Ennalumunye naawe so nga bandimuguliddeko emmotoka ensaamusaamu oba ettaka oba ka bizinensi n'akasaamusaamu ne bamwanjula ekisaamusaamu eky'abantu abasaamusaamu abamu abanyiiga ne banyiiga naye n'abaako byasigaza n'amanya nayanjula n'amwanjudde n'akunywererako olw'ebyo bye yakuteekamu emabega. G'obadde okimanyi mu bulamu buno obw'obufumbo bwe twogerako ti omusajja bw'atakuteekamu wadde koyini toba mukazi we. Ekimukusibako taba nakyo. Kyekyawula abakazi abawasa abasajja n'abo abafumbirwa. Okitegedde ekyo ebintu by'abakyala mu kino ekyasa oba binaafuuka bitya oli gino katulabe katwogezeeko katwogere ne betwogedde nabo tetwetaaga nnamba nnyingi. Kyogamba Senga olina akantu koyogedde ku bakyala okwagala okuteeka ba maid ewaka naye nga woba otunuddemu tewali kimuteesa maid waka kuba engoye waliwo omukyala ajja nazo ate munaye waliwo abansobera
aina maid ne waliwo omukyala ajja nayoza engoye kanoga wa maid yaleeta waaki emmere ate naye amala n'agyefumbira. Anze nyina kati aba maid nyina abantu bemmanyi nga bagenda mu maka g'omuntu ne booza engoye ne bamukuutira esseffuliya n'ebintu byonna ne bamuteerako n'emmere bagenda okumala okwoza ng'emmere kunyiga kuzzaako kumuteerako kavaake mu bokisi ne bavaayo. Olwo olunaku n'aluwummula nnyo kati n'asigala kwefumbira ezo ennaku ze bataliiwo ng'afumba yiye. Kati noono asaba maid n'akyafuwaza baawo ali awo omwana yiye ebizzaawo ayolezaawo abaana abo nabo nno balina kakuyege gwe bakola okutuddibya n'ayolezaawo baawo talina na waayita kuyingira mu nnyumba. Baana ki abalina kakuyege? Abo abakozi babawa ssente ntono naye bano nabo bakola kakuyege atuddibya ffe ababawa ssente. Lindako Ayi omukozi osobola omuleeta n'akudibya ate bakola kyekyo mu maaso ga bbaawo n'ayoza engoye nga tazivaamu n'aziremeramu njoza kigenderere ye njoza nga kigenderere n'agera nga bbaawo waali n'aleeta emmere ng'egubye nga yagitadde ku twanda tutono nti akekkereza manda g'okujjulya bbaawo emmere ng'eddugala ng'era erina omugoba ewaka. Kati ataleese mukozi oyo ni maami wange lwaliwo ne tugenda wali ku Javaazi ne tulya oba ku woteeri yonna yonna ne tulya ne tukomawo bamwano ba Lusiniya ne tulya Olusiniya lwaffe ne tudda ewaka ne tubonaabona n'akantambula n'emmotoka ffe gye tulina n'ennono. Omwana tulina abaana. Abaana balya ki? Be balya ku woteeri bafa ekyokulya ky'abaana buugi mata emmere y'abaana esobola okufumbibwa nnyangu. Emmere enzibu mu maka y'abantu bakulu. Kati omukozi ekimukozesa ebyo byonna byonna kasente k'omuwa. Nedda abakufiti natuuka kiseera naye n'aba muntu mukulu mumusuza wafunda ebitambula byonna abimanyi obuzibu bwammwe abumanyi obuziina bwammwe abumanyi kati naye akola bimunyumira. Wagera omwami omukambwe afulumye n'akola emirimu mu ddakiika 3 ng'amaze engoye ng'omukazi omukambwe osigadde ewaka ddakiika 3 nga yengo eyina engoye zaayo namu n'omugamba n'eddadi ne bw'anaabaawo yoza bw'otyo n'agamba ye ebiri mu maka g'abantu agera ddadi atudde ku Sande n'alyoka ajjayo engoye ng'abasenguka. Kyovola mu puroguramu ya Mida temuliimu kwoza ng'omusajja waali ewaka. Nzize nkijja mu maka tibbaawo bw'aba waali ewaka asiibyewo engoye zonna eziddugala n'ezitukula zizinge ng'ezitukula toyoza mwambaleze mwali watereka zigweyo bawa wali toyoza kuba abasajja bibagobye waka nekyo agwagalako nekikubula ebizizi sagala kubeera wakanga omuntu ayoza bannange olabedda nalinga mutonga mama wenda mama ayoza mpulira ng'emirembe kati olaba nze nalinga okwoza kwange nze nkeera nnyo bwe mbanga siina bintawaanya so okuweera ssaawa 2 nga engoye ziri kuwaya na buli kintu kyonna buli lunaku. Naye lwaki abawala b'ennaku zino baagala nnyo bamaidi? Amasappe kibali mu bwongo nti abamaidi balina loolo gye babazannyira mu maka. Tebalina loolo bamaidi tebalina loolo tebalina kirungi kye bateekamu naye omukazi ayagala anyumye talina omukozi ayina emmotoka ye yiye emmotoka ye tayagala kumanya naye nga mu mmotoka omwo ennaku erimu eyo emmotoka terabwanga ofunda n'atudde ku booda n'ofuna laavu y'owa booda n'omukwata mu kiwato. Senga nno oli mukazi nnyo oli mukyala nno ddala. Omanyi nti ebyo byonna bijjewo omukwano. Kati n'olwaleero nyina omusomo gye ngenda okusomesa omusomo eno erugogo ngusuubira kuba baaguŋŋambye ndooza erugogo baŋŋambye okusomesa ku Sande naye ku luno bukya bategeeka tuzze tubasomesa ebyobulala kati omuntu gwe batwala okusomesa nsomesa bituufu sikyasomesa oba obyagala obiwulira oba toyagala byenja okusomesa kati njagala abantu kiriini nkoye kasasiro ono mukoye.
kubanga era lwe nali nsomesa ebituufu nafuna namba y'abantu njirina abankoledde ebirungi abalabiridde abaana obulungi abakyala beeyisiza obulungi tosobola kugamba nti omwana mugunjula ng'abagenyi abajja obavumira mu maaso ga mwana oba okitegeera n'omukyala tosobola kubanga oyagala omwami wo ng'oyagala n'emirembe muve mu mbeera ya luumu ebbiri muyingire luumu ennyingi naye ng'olina abakozi b'otaddewo olaze omwami nti abakozi mu ezo luumu bbiri bajyamu mu luumu bbiri abakozi bajyamu kati anaakukyusiza atya okitegedde mu luumu bbiri abakozi bajyamu mujyamu abakozi mujyamu manazaala mujyamu ani kati omwami wo mubanjaki senga nga tumaliriza ekibuuzo kyange ekigenda osemba mu programu yaffe olwaleero ndabye nnyo abantu ku TikTok okwo nga bakola bu videos omuvubuka omulenzi ali mu myaka 3 ayagala okutandika amaka nga ina 30 years muvubuka nga mukadde oyaba mukadde kale tugende ku myaka nga 20 ebigamba 25 ayagala okutandika amaka kale ate owa 25 mwe mumugamba funa omwana nga wa myaka nga 20 tewali amugamba omuntu bamugamba okusinzira enkula gyakuzeemu n'endabika gyalabikamu mu byakatonda teri musajja mukazi gwatasobola kuba naye singa aba yeekakasa nti yakula bulungi bamulera bulungi ekimugaanisa omukyalo omukulu ng'eno ffe abafamire tutidde buti ti bw'ataazaale bw'anaabanga yeeyakoowa lufula ekukoowa lufula ne bw'abanga n'omukulu asobola okugenda ne beeyiya kati ensi yakomyawo ne bw'owasa ow'ekinaana ng'oyagala muzaalamu omuzaalamu alani paka kyembadde ngenda okukubuuza ku myaka egyo abamu bagamba batugamba nti ku myaka 25 26 27 30 n'okweyongera omuvubuka oyo mbw'aba egy'emyaka babeera busy bamuplaninga future bamukugira bwe bati kupangapanga bulamu ate abawala abato tebalina budde abamu bugenda kugumiikiriza bulumi obwo kutuuka eri si butaba na budde tebalina laavu mu bantu bani mu bavubuka bano n'abawala abato alani bw'oba wayagadde omuntu n'oyagala amidda mu laavu ne bwe ngenda Germany alani olinda laavu terina excuse bwefeefa ne bwebeerawo ekola ki laavu abaganda kyovolanga nga bagamba nti omukwano masavu bagulya gwokya omukwano butiko bw'ojja tonyiga kuba bw'obutiko bubaala olubujja n'obunyiga bw'oti opakire nga buvunda ogwo gwe mukwano kyokka mu byakatonda amidda mwasomeseza omukwano bulumi kizibu okuba n'obulumi bw'alani n'oyingizaamu obulumi bw'oli omwana atukwata okitegeera omwagala n'owulira ng'omutima gukuluma n'omuwulira ng'ajja obudde bw'abeera ng'azanyira ku bwongo obwo bungi abavubuka b'olwaleero b'oyogerako n'abawala n'abalenzi ekintu kye batayina mu mindset z'obwongo bwabwe tebayinaamu laavu wadde akakerenda bwe kati bayina bintu bino ebigoberera laavu bonna abasinga muwala balenzi bawala balenzi laavu nga wayagadde omuntu nkulayirira alani nga nakwagadde nkwata sente zange mu nsawo nenzuwa maama wange nti alani yakuwadde nenga tonatoola wadde 10 na kitya nesicomplaini nga nesiroopa abo abantu mu nsi mwebali bazze batambulanga mwebali bino musajja munjagala omukazi anzimba bakuwe semiti nankokoto bakubumbiremu omukazi akuzimba atya okimanyi n'ebyo ebintu ebimu abantu ababisomesa babibogwe ne be basomesa bakibogwe mboche
munjagala omukazi anzimba abasajja okuwa abakazi balabanga lukako lutiini naye ng'omusajja ateekeddwa okuwa omukazi n'asigalira nawe ku zero balance sinakindi neze yawa omukazi n'azikomyawo ne baddamu ne batandika obulamu kuba anoonya omunnyo nga bw'ogamba nti omunnyo gw'ensi ogunoze kati eri atayagala mukazi azimba ati naye taliiyo gwe waliyo omuntu gwe bateekamu obusawo bwa semiti n'amataffaali anaye Jose senga atakuba bukubi abasajja fenna taliiyo gwe tomanyi kyabategeeza nti omukazi azimba aleeta ideas akola tewali musajja 100 ku 100 abasajja bakolera nze ndi mukazi mugezi ne hajo kolera kwa ideas zange mala ziteeka mu programu nga zitambula agatta ku kitambula ne tusobola mufukamira mu maaso bamuli mu kisenge nomugamba twandikoze bwetu ne bwetu nakikola toyo musajja tebagenda na muzaala mumusuubira aveewa okujjako ng'ali mmento obwongo bwafa kati tukola ebintu by'obulimba bye mulimu nze gambe ndi sakasi mukooye kati njanga kusomesa kirini kituufu oba okikola oba oganye kati senga kirina kuba kitya kale gwe omusajja olina kunoonya kyowa mukazi oba osala kibanja kya kitaawo bakyomukazi n'omuwa n'abeera mumativu ku by'omuwadde n'alyoka kukumira laavu nabo bemuwa olusuluugi mitwalo simaya 10 simaya bamuwadde mmeka nze nzigulya nze kyobula asiri malaaya tewali asobola kumpa kimatiza bulamu bwange kusanyuka baba wange bwe yamusiibudde n'amuwa 10 anti yamwadde transport najja kati abambali ya transport waffe senga ne batajja batuufu oyo amidda mwengwa mu ekyo transport yenkanawa ompereza yenkanawa osula nateete nkuwadde ekyekumi kyange emitwalo 10 notajja ye nateete gisobola okunteeka mu mmotoka ennungi erimu n'obuwoowo negikuntuusaako nga mpunyanga ekyokulya oleeta kyekyo kyova olaba omusajja agaba yagenda mu bazadde bange n'atwala kyatutte ne batusabira emikisa egitagwayo mu promotinga kibi tosobola kuwagira abaana kulya transport waffe ati mubawa waaki mubawa baaki genda otuusizza emyaka 2 nga bw'omwogedde 25 kale 3 otuusizza oyagala mukyala genda onoonye omukyala oba muyaaye w'e Kampala kubanga omuyaaye atereera bwakkiriza nti Alani ngenda kufumbirwa okuwasa omuntu mulamu owasa omuyaaye kyekikolwa kyange wano okuwasa omukazi gwe batenda nti muntu mulamu nga gwala ni gwowasa ng'olina n'omuyaaye wo wanakkiriza nti ngenda kufumbirwa nze amidde mpasa muyaaye omuntu mulamu simuleeta omuyaaye aba atya yoyo atambudde n'akola ebyekiyaaye n'asula ebweru ne bamukuba obusapatu ne bamusuza mu lumu ne bamulaganyisa w'okusula n'atuuka ng'oli yaggaddewo nadda tabiriiko n'asula wabweru bw'asalawo gandi fumbirwa Alani Cruz alabye emirabba n'emirabba abagenda kufumbirwa abeerewo tatawanya na kutawanya abuuza kiddako ne byasomye mabega abitereeza naye oli ogwoleeta ng'omuntu mulamu naye stage yayina byabuusaawo olinga amusika omubuusa omwalo omubuusa ebintu stage awo ajja n'agikuba ewuwo bwazuukuka ttembere bwabeera siriipu mutambula ago ge maka g'olaba ago gakyafa ku makya mu ttuntu kawungeezi nze mbeera ku mbaga n'embaga yegenda kumala bbanga bweriti abammanyi bammanyi ne tudda n'emala eri ebbanga era n'anaagitta ne mubabuulira nze mbeera ku mbaga n'enfunaliza ati ebibuuzo n'embitta n'embuuze nze mbeera ku mbaga bontunira ku mbaga mbeera n'olusi n'akapapula kangaawo nga nootinga ntunuli aboogera basenga aboogera nayo yayogeddemu ki ekitegeeza ono omuwala abadde abonaabona wano nkala nengatta nno twambadde engoye zaffe oba tuzisuulawo nali maama wange gyali eyo eno emakindi eri bayitayo mu gundi kabaka abuuma sayidi ezo bwe zityo
Ondejjo kibira yaŋŋamba twalina embaga emu gye twagendako namugamba maama engoye tuzooke nga tetunnazitereka nakati nduyina omwo mu nnyumba siruddangamu kulwambala omulenzi ng'Alan Cruz baalaga omuwala gwagenda okuwasa ne mugamba mami ekyo tekiriiyo y'Alan tawasizza mami n'aŋŋamba awasizza ne mugamba tawasizza gwe ng'owa nsonga ki ne baleeta abawala baali balina we babajje ne bawerekera omugole ne basimba emabega ne basimba mu maaso maama we yaŋŋambira nti mwana wange oba tujjula kufuluma wano wabweru twokye engoye twali tuva okwanjula embaga ziweranga 5 nga tuva mu kwanjula tukolewo kapate ffenna ku mbaga twali tulaba ng'era kwetuli teri yakola kapate bwabe omukolo gwaliyo tegwaliko bantu abaali bavudde okwanjula baali bakooye ennyo twayingira obuliri bwaffe mu busungu byali byonna bya mulundi gumu byali bya mulundi gumu naye ekimu tetwakikola era ndoza n'abagole tebabikola babigatta embaga n'okwanjula ng'omulenzi aba tawasizza omuwala aba omulenzi aba yalengedde tageti ayingire mu ssente z'abazadde b'omuwala mulimu amaka agalina ssente nga galina abawala balina bannyini bo abalina obbawasa kyokka ng'abazadde tebakkiriza bano abawasa bawala baabwe nti balina obbawasa kati awo ne bakuwaddawadda gw'Alan ojja owasa omuwala oyo ng'Alan omuwala gw'owasa naawe si matiriyoyo wadde mwana wa mugagga ebyo byonna tubirabye Alan osobola okulonda obubi ekitalina kikuvunaanibwa n'olonda akawalako bwe kato ne kazaala abaana matiriyo n'egaana okuvaayo wabula ate ezo ssente Katonda n'azibawa ne mujja mwerabira okutraininga abaana bano mu mbeera ebaagazisa abantu ne mumanya bajja batwala lwa ssente naye ng'ebisigadde byakuyiiya buyiiya byagatta ne mubakuza muwawa byagatta bugasi n'abaana bekkiririzaamu kubata dadi mugagga ne ku mikolo bamulanga masappe ga Uganda omulenzi nga talina mukazi gwaleese ku mucyo mu ttuntu kawungeezi ezo embaga mpitirivu Alan nga gwe amaka gy'owasa ne bw'otuyita n'ogamba ngenda wasenga Amida yagakola dda ebiriwo byekola n'awulira gy'olaga naye ng'omuwala gw'ojja ewa Amida tasobola kufumba ewuwo nnaku 2 oba 3 ng'okyamwagala anti afawe tugambira tazimba ate tazimba ki azimba akola atya Alan bw'oba ng'oli musajja nga Katonda yakola ng'oli musajja nga ne mu buzaale wo waggwa ng'oli musajja omukazi okuzimba oyina muwa n'akwagala n'olya bulungi ekyemisana n'olya bulungi ekyeggulo n'ayogera naawe bulungi nodda ku mwenda n'atakumalaako mirembe n'akumanya ti bba wange kati ku mwenda kamunaazeeko kamubeererewo waakiri kamukolere emmere ng'abaana muliiseeko ejjiika Alan akooye oyo yekka yazimba abalala tebiriiyo kintu kiri saakasi mwakikwata ku bwongo Alan omukazi akubeeza obulungi kudda waka ng'oyagalayo n'okwata olugoye lwo ng'olwagala n'otabuuzibwa bibuuzo nga yali mu kkomero ba mu kkooti n'akukkiririzaamu tikyayogedde kyekyo makula n'akuwa nekyokokyova olaba ng'omusajja nga Alan omukazi atamwetaaga nga yayimirirawo lwalinnya lya Alan be bajja okutwala ebyammwe bokka ababaagala tebajja kufuna wadde koyini olimba akwagala ajja kujoomera ajja kuyombera ajja kulumba gy'oli atakwagala yakulindaka naye aba ne gwayagala atakwagala oba omulaba aye naye yayimba buyimbi kyamujjira twebaza Katonda kyajja ku bwongo omwasenga Amida bandange senga Amida onsanyusa bambi nze mu maka gonna buli mukazi nga tayagala musajja
omusajja ali bulungi ali bulungi omusajja omukazi nga tayagalangako ku Alani nga bafumbiriganwa omukazi ye banne bafumbirwa balani bafumba naga Alani najjiraawo ne mufumbirwa senga simuyinaako buzibu agula emmere agiteekawo agenda ne bwamalayo obudde amala nadde eka n'abeerawo oyo agenda kufumba amalewo byonna naye akwagala kisooka omujjira Alani sawa zino mmeka ye aliruddawo mulungi wange Alani nawe ndeka ngajjula omusanga yambadde n'engoye ez'omunda nga ne bamukuba takunama nga n'empala azambadde mu ekyo ekigambo kyozzeemu ku ssimu nti ndeka kati otwasobola kubeera azimba mulwana ku makya mu ttuntu kawungeezi bw'okoowa okulwana n'onoba ngani anoba omusajja abasajja tebanoba banoba kyekingi kati kyekiriko kyekyasa kino abasajja banoba nnyo nagasengamira nanobi banoba nnyo mbayina nobayina nga bako era ano nyina mu muko gwe nnina ano njaga musaawa mbooko mukalinze ng'omukazi mbungo nemesa amaka gange mungangavaamu mbayina nobayina nga bange mbetegerera nga bako banoba ng'ekibano byankimanyi nti omuwala gwe namuwa ayagala nnyo oyo omusajja yamwagala era amumalako emirembe omwala akwagala abasajja tebakyagala temukyagala Alani omukazi akwagala ayagala nga wooli wakulengerako bw'ati nange Amida gw'oli naye kyenjagala kati kirina kuba kiti okubalansinga anti okubalansinga kirema kiringa ffe abakyala oyingira n'omusajja mu mukwano nga talina mateeka ne muyingira ne musula ekiro ekisooka otakikola bulungi kuba kiba kyakutegeera Alani gyali biki kirimu ebintu bingi ekyo tekirimu bubonero de wanu eyo terimu nnyo obubonero bw'oyinza kuwa obubonero butera kuvaayo ku dde ya kusatu ng'okkiriza waliwo ekitatambudde bulungi waliwo naawe mukyala weerowoozaamu naye bwe buvaayo n'olamuka mumaliriza okulya ekyokulya ng'omwami amateeka gali wali ku lubampula waggulu gagamira tolina kufuluma tolina kuseka n'abantu tolina kukola bwoti olina kumbulira ng'olina gy'olaga kati ekyo bwekito bwe kiri mu nga naye agamba shiya gwe nganze sikubuuza gy'olaga nga zifuluma ekirungi okigolodde mangu omukwano bulumi ogutali bulumi temulina mugenda gusanga omwana omuwala akubuuza ekibuuzo nagamba gwe obiŋŋana gwe ng'obikola anti kyegambye nga niyo omwagala munnyo gwanoze munva nogaye nenne embwa egenda kungattika naani nibasabula nosabula ate omukazi mu tteeka lya Uganda ne bwokola bwoti oba omukubi omukazi ne bwokola bwoti oba omukubi naye omusajja tubakuba n'omulinnya n'omuteeka mu kikutiya era ne mugenda ku poliisi neeseka busesi ate naye neyezza engulu n'aganza enkubye lwakuba nsambye wano naye ng'omukazi yakubye omusajja oyo naye senga abasajja batono ennaku zino omukazi nakkuba kati omukazi wakkuba ng'omusajja olina mulekera eyo olina mulekera wangi tomukuba mu mateeka bwe kiri anti bw'omukuba gw'omalira luzira nga ye ali waka senga Uganda eno yammwe gye mulimu omukazi nga nkuba oluyi nga mugamba bebiki tobagamba weebale ojjawo bujjoba noweekweka Allah programu eno ng'enyuma ngodde wahanga omuwala akuyisaamu oluyi nga weekweka tomuziza luyi mu mateeka ga Uganda si ga Amida tontunuulira bubi nze nange nina byenjagala ge ga Uganda amateeka ga Uganda tegatumenya omukazi okola bukozi bwoti
kasokkiriza nti kino wakikoze oba onkubye n'ommenyaamenya. Allahu akbar. Ye Uganda mwe tuli kati eyajjajja mwami. Allah. Omwana ankuba oluyimbo nengenda mu kisenge nengamba. Ate nga abawala abakuba kati bayitirivu we bali. Abayina orders. Bakulidde mu bisulo. Be bava mu bisulo ne bagenda mu hostelo. Alisina male nkutumiddeko nnyo bambi. Be babeera mu hostelo ne beewa obuyinza n'obuvunaanyizibwa n'obudde. Kati bayina orders, mubawasa bayina orders mu bo. Nekyemanyi kati abasajja ansa gye balina bajja gikubuulira bo nga bakubidde ku simu kuba weri wansi awo. Nti senga nze omukazi n'ankuba oluyi n'omuddiza n'agenda ku poliisi. Ate obufu eno Uganda enyuma. Olaba alani oyinza kunkwata nga nnyenda ogenda n'ondope wa bba wange tompangula. Okujjako nga wansibiddewo awo n'omusajja ate kitasoboka. Kisoboka ekyo. Tompangula. Uganda wano ku mukazi emwonoonye neyonoona n'obusembayo obutini. Gavumenti eno gye tulimu ennungi. Kale akantu ako okwogedde kamalize ne programu eno singa kubanga kintu ky'okuba omusajja oliyo amajjoze gwe bakuba oluyi okola otyo omukazi nakkuba oluyi toyina ky'omuddiza. Eyo ye Uganda eyonoonye omukazi n'akasigadde wansi. Waaliwo omukazi ekitonde ekikazi nga batukula batusomesa ekiri oli gino omusajja kw'omulabe nga mutono obutafaali bw'omusajja bwo bwakukuŋŋaanya okusinziira ku kyabaalaba osobola omukuba oluyi lumu n'akkuba empigwe n'obeerako n'obulabe. Okiwulira? Kati olw'okuba nti endya y'abaana abalenzi n'endabirira n'ensi kino ekyasa ekipya ekikyuse ty'osangayo abasajja nga tasobola kusitula kiro 5. Okitegeera? Kati kiwadde abakazi ebbeetu balinga ab'eggumba erimu. Naye senga bambi mbadde nkusaba obagambe bawalabo tebeeteeka nnyo ate mugundi eyo. Sibagamba tebeeteekamu. Beeteekamu dda. Bajja kuba omwana w'abandi etteke. Beeteekamu dda. Gavumenti era egenda ennakawa mu kooti z'amaka. Kale neyanza nnyo senga Amida for today webale nnyo akadde tukeeyanziza ddala bampeere ku nnamba yo yadde ngitaddewo wansi awo. Ennamba yange ennamba ya Senga Amida. Senga Amida akola ebintu bingi. Abalina amaka agatabuse, abalina abaana nga babalemye, abalina famire nga maama wo yakuzaala naye nga maama wo alemye, maama wo yeefudde kiwaji nga gye twatandikidde. Mbadde nsaba nti mwenna munkozese nsobole okwogera ne maama mubuulire ekituufu waalina okukoma ne waatandikira ne baamulamu njogere nabo n'abalala abaagala okutereeza ensusu zaabwe, abaagala okugatta amaka, okugatta abaana, okufuna bondi, abakyala abaagala munyumirwe, byonna mujje wa Senga Amida wane. Nalumunye buli kimu kyonna nkirina. Obuzibu bwe nafuna simanyi kulanga ddagala naye mbagamba nti mujje gwe nanyinyonnyola Omukama ajja kuwonya ekyo ky'onaaba onnyinyonnyodde nga ky'amaanyi nga kizibu nga kibi. Abaami mbeebaza abasobodde okumpagira, abampagidde nga temunnafuna munoonye mujje mukozese oluusi kulisooka wano liyinza okuba nga lyeribulamu otambuze bulungi. Essimu ya Senga Amida eri 0772 48 87 79 nooti 772 48 87 79 ne 0701 48 87 79 nooti 7 nooti emu 48 87 79. Essimu ya Senga Amida ekyuka 0772 ne 0701. Esisigala zezo ennamba zezimu ziri ku mikutu ku mitimbagano buli kintu kyonna kwe ziri ate zigendera ddala mu maaso okutereeza amaka n'okutereeza abantu mu mirimu n'ebintu ebirala bingi byenkola. Nti ndi mukyala wa counseling nga tugamba life coach. Kyokka ate eno ndi mukyala omulimi oba akola obulimu obw'owaka mu maka gwe gw'olina oba manene oba matono
nawe wandibadde osobola okunkozesa n'obanga ofunamu ekiyigulira magala eddiba. Kale saagala kusukkako wano olunaku olwaleero tusinzidde Mutundwe ewa Ssenga Hamida mu lusuku we tubadde olunaku olwaleero we tukoledde kawo kabadde kalungi tudde wansi mu Musansa waliwo ekitunda kino ekya green waliwo omustafeeri gamba oluje yalujjuza green ate ngero okukiza ayina n'enkoko Ssenga ayina enkoko so gwe ayina hotel ayina restaurant ayina biki kola booking bakuleetera enkoko ndoza baswana zitwala waali tusobola bwakola booking nga atubuulidde kiro mmeka zaayagaye enkoko ya kiro mmeka bikibwa ebito twogera naye ne tukola akatale ekintu ekirungi. Kale saagala kusukako wano buli stage ya kiro weetuuka wabaawo abagula. Kale saagala kusukako wano olunaku olwaleero for now muse bulungi mwera. Esi mukasya kano kankwanjulira emami gadgetsi abakola emiramu education gadgetsi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bagisi z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakamo eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. What tiles are these? Modern tiles. For quality and durable tiles that never fade with unique designs, get Modern Tiles. Modern Tiles. Nagambye eriggwa ayagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi oba n'oba ng'ova bweru nga weetaaga w'ogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri. Ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa. Ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaki y'Abakatuliki okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo noti 785 37 92 29 oba noti 700 39 02 11 oba plus 4 74 72 31 84 64. Nkugambye tulina ne CCTV coverage, wifi coverage, internet ebeerako 24/7. Ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com. Ogeye buli kimu kyonna amasavu mayerere.